ate abavubuka tulina obulwadde bye tusobola tetubyagala bye twagala tetubisobola. Obwo bulwadde bubi nnyo. Okyalinya boda owooza nze ako kalumiyoni sikatuulamu, kavitizi sikavuga, weekaza. Waliwo omuntu nga tolina choice. Omuntu atalina mmotoka tolina choice ya mmotoka. Omuntu atalina nnyumba tolina choice ya nnyumba. Omuntu atalina ttaka tolina choice ya ttaka. Tujjemu amalala. Yagulawa omupangisa. Osobola okudiscussinga eyazimba. Kampala ono atusiriwaza n'atulowoozesa nti twamala, n'atulowoozesa tuli ba kitalo, n'atulowoozesa tuli bagagga, ne tusiibanga mu mabaala. Si bive. Abalokole banywa omwenge. Si bive. Abalokole bakilabinga. Naye tutambuza obulamu obwo ne tulowooza nti obulamu bwaffe bwakola ki? Bwamala. Baganda bange, njagala kibagamba. Tosobola kutuuka ku ddaala lya 10 lye weegomba nga n'eddaala erisooka likulemya okulinnya. Nze awo sibeerawo. Eri gy'oyagala okubeera. Naye nga ne wano woogamba sibeerawo, tosobolawo. Wo wootayagala kubeera, osobolawo? Abavubuka abakyali abato muve malala. Abavubuka abakyali abato tuve mu kulowooza nti tukyali bato. Tukuze. Tukuze. Ekikakasa nti okuze kwe kuba ng'aliwo akuyita maama, ng'aliwo akuyita taata. Naye obulwadde bwonna buva ku kintu kimu, fear to start. Tunaatandika tutya? Okutya okutandika. Okutya okutandika olugendo lw'okwekozesa. Okutya okutandika olugendo lw'obufumbo. Okutya okutandika olugendo lw'okugenda ku kyeyo. Okutya okutandika olugendo lw'obuwanguzi. Weewali obulwadde obusinga. Okulowooza nti tetunnatuuka kaseera ka kutandika, tunaatandika nkya. N'enkya neetuuka singa twalina abantu abatujjukiza nti eggulo wagambye ojja tandika olwaleero, binkutemu, nja kutandika enkya. N'enkya n'akujjukiza ogenda kumaliriza omuwemudde, nawe tonjasamira. Ensonyi n'ozifuula ki? Tulina obulwadde buli obu, kutya kutandika. Ki ky'olina okutandika? Ekyo si ffe tukimanyi, neibawo si yakimanyi. Gw'omanyi ky'oyagala okutandika, kubanga gw'omanyi gy'oyagala okugenda. Lwaki oyagala nkutegeerere ku ky'olina okutandika nga simanyi gy'olaga? Tuula wansi weefumiitirize weebuuze, ntandike naki? Era ntandike ntya? Ki ekisalawo ky'olina okutandika? Obuzito bwo bwe busalawo ky'olina okutandika. Muganda wange yakyogedde. Bw'obanga okutandika kwo osobola kutandika na kusiika pani, that's you. Lwaki otuleetako obujego obwanjagala dduuka lya Woloseero nga n'ekyakala tomusobola? Kwe kugoba ebirooto bye tutannatuukako. Ekyo ky'ozitowa ky'osobola okutandika. So si ky'oloota okubeera. Oyagala dduuka lya wholesale naye mu kaseera kano osobola lyaki? Omuzigo gwa lumu ebbiri gukulemya okuyonja nti nzimbira bbangalo. Tetunnalaba bw'otambuza retail ate osaba wholesale. Ezigenda e Kenya zikubuze nti kanonye visa ya Amerika. Tuyina ebirooto bye tuloota ne bye tusaba naye nga amazima amatuufu tuli mu kulogootana. Weetunule mu ggwe kennyini, ekyo ky'ozitowa kyekyo ky'osobola.
so si kyoyagala. Twawule ebintu bino bibiri, kyenjagala n'ekyensobola, byawukana. Time ejja kutuuka nga kyoyagala okikola ki? Okisobola. Naye kyekigenda okuzimba akaseera ko nga kyoyagala okisobola, oluvannyuma lw'okusooka okukola ekyo ky'osobola. Buli kosobola kajjewo, buli kosobola kajjewo, buli kosobola kakole. Nsobola ka business ka manda kakole, nsobola ka business ka kaduuka kakole. Bw'ona agenda obukola bugenda kukuzimbira bukutuuse ku kyokola ki? Ku kyoyagala. Tetubuuka madaala na buli gwe weegomba ayinako we yatandikira. Okyalira omuntu ng'asula mu kalina n'ogamba nange gye njagala ye gy'oyagala, naye jjukira okyali mu muzigo. Sooka otandike ne lumu ebbiri z'okola ki? Oyige ne bwe bagula amatoffaali, oyige ne bwe bagula omusenyu, oyige ne bwe bagula seminti. Wangi? Webali wano ba landlord naye bwe babuuza nti watandikira mu nnyumba ya bisenge bimeka ajja kubuulira. Bw'obanga osobola kisenge na ddiiro, kola ekyo. Tuyina endowooza nti leero tuyina 1,000, enkya tujja kufuna 1,000. Watya nga 1,000 lw'obadde ofuna olwaliro, enkya tokyalufuna. Olwo ng'otandika okugugumuka ng'onoonya kiwali lusobola okukola. Tweteekerateekera enkya yaffe gye tuteezimbamu. Omanyi ekyo oba ekyo Mukama kyakuwadde kyekyo ky'okomyeko. Kubeere ng'oli Sarale Ana, olina okkeera ku makya ogamba bansasula emitwalo 60. Okulowooza okuzimba n'okulowooza okutandikawo ka bizinesi ko, tolowooza lwe banaakusasula akakadde kubanga tomanyi baba naakakusasula. Bayinza okugoba obuki? Obugobe. Njagala okigamba. Olwaleero lw'olina okutandika. Naye ekibuuzo ekiriwo, ntandike naki? Ekyo gwe kennyini gwagenda okyeddamu ng'osinziira ku kyozitowa. Keeranga ku makya weebuuze, omutwalo gwange guno gusobola kukola ki? Akakadde kange kano kenfunye kasobola kukola ki? Bwe kaba tekasobola kunzimbira nnyumba neggwa akapoloti nakagula, kasobola kukola ki? Kale kakugulira amatoffaali. Waliwo akaseera nga ingini yakuwa buwi, quotation, BOQ. Tugende tubigule. Kyekiri kye nagambye ng'otuuse mu kaseera nga by'oyagala obikola ki? Naye waliwo akaseera nga teweetaaga kutunula ku BOQ, nga teweetaaga kutunula ku quotation, wabula nga weetaaga kugamba kimu nti nyinamu 3 gange. Galeeta ensawo za seminti 10. Nziterekawa nga nkyali mu muzigo, eyo gy'oziguze gy'oba ozireka. Abantu bangi abaava mu bupangisa nga bwe bazimba ennyumba zaabwe. Ani ali wano ng'ennyumba ye yagizimba material muleka ku hardware? Mpola mpola ku hardware. Amatoffaali kaakati bwe naagaleeta bajja gabba. Waliwo asobola okuleeta emmotoka n'atika amatoffaali omutwalo gonna. Naye ate njagala okigamba nti obukadde obubiri bw'otabugulamu matoffaali olwaleero, enkya bujja kuba tebukyali bubiri. Ekitaliwo tekikaabya mwana, osanze ziweddewo. Ate n'oyiiya ebirala. Temutya kutandika, mulina kutandika lwaleero. Naye abantu ekibalemesa okutya okutandika kubanga batya okulemererwa. Bwe naatandika ne bigwa, n'amaliriza
abantu bangi balemedde mu kampuni gye babakozesa kubanga batya okuvayo batandika ebyabwe babuuza nti kati bwe nnaavaayo ate byentandise ne bigwa ate nzije mbere n'omusolo gwa KCCA n'oyo bosi akukozesa singa yatya ebyo wandibadde toyina mulimo. Oluvannyuma lw'ograduatinga myaka 23, 24, 25 paka ku myaka 3 kkiriza okozesebwe. Kikuyamba okumanya ebaddukanya bizinesi, okumanya ebizibu ebiri mu bizinesi, omuli bosi wo okweggalira mu ofiisi ng'aba revenue bazze. Kkiriza okozesebwe ku myaka 25 ku 3 ng'oli mu kugula experience. Bye mwasoma mwenna ba graduates abali wano tebikola mu nsi gye tulimu. Era bw'obanga oli wano ng'ekyobugagga ky'olina diguli gy'olina mukwano nkusaasidde obulamu bwa njawulo nnyo. 25 ku 3 oba 23 ku 3 kkiriza okole ki? Emyaka 3 ku 4 kkiriza okozesebwe nga bw'otandikawo bu bizinesi bwo. Wakati awo tokeera ku makya kusituka busitusi nti ndekulidde ngenda tandika bizinesi. Dire wandirekulidde? Dire wandisiibudde? Tokeera bukeezi kusituka noga nti kati ngenda kulekawo bizinesi yange, bizinesi yammwe ngenze kukola byange. Nedda. Emyaka 3 ku 4 bakozese naye ng'olw'omukaaga ne Sande lw'otakola oli mu kaduuka ako. Bizinesi nyingi mugenda byogera nti twazitandika ne zigwa. Si bwe kiri? Naye zigwe ng'okyayinawo osobola okujja ezitandika endala. Okugwa si kibi, ekibi kwe kulemwa okuyigira mu kugwa. Ekigwo kyo ky'ogudde bw'otakiyigiramu kyekibi, naye ekigwo okugwa si ki? N'omanya nti bizinesi nagitandise n'egwa. Tuula wansi weebuuze lwaki yagudde. Ensobi gye wakoze oleme kuddamu kugikola. Otandikewo endala kubanga okyayina akasalale